Bangi mubadde muwulira emboozi y'okugoba abayindi mu Uganda wabula ng'okwo kwe mukoma okumanya nti bagobebwa. Olwaleero nkuleetedde ensonga ezaaviirako omukulembeze w'eggwanga Uganda mu biseera ebyo Idi Amin Dada okubatwala entyagi n'engeri ebyali ebyabwe naddala ng'ebizimbe gye byagabanyizibwamu. Emboozi eno ngiwayizzaamuko n'abantu babiri okuli Ahmed Kateregga Musaazi ng'onono yamyuka omubaka wa gavumenti ow'ekibuga Masaka avunaanyizibwa ku division ya Kimanya Kabonera. Munnabyafaayo ate era nga munnamawulire eyagawummula awamu ne Makumbi Swaibu Sulambaaya omutuuze omukuukuutivu wano mu kibuga Masaka era nga Kateregga Musaazi bino byambuulidde mu kuwayaamu naye. Okuviira ddala bamuyindi muzungu lwe bajja Abangereza babatiitiibya nnyo nga be basunsula emmwanyi be basunsula pamba nga abaddugavu tebakkirizibwa abaddugavu ne bibaluma ne beegugunga mu kawegugunga ka namba 8 n'akanamba 9 ne bookya ebyuma by'emmwanyi n'eppamba n'embuga z'amasaza n'amagombola. Kakati akeegugunga akaasinga kaaliwo mu 1959 baakayita boycott nga teri muddugavu n'omu akkirizibwa oggula kintu mu dduuka lya muyindi era nga bw'okigulayo ng'ennyumba yo bagyokya emmwanyi zo ne bazitema n'ebitooke. Naye abaddugavu be baasinga okukosebwa olw'ebbula ly'ebintu kubanga era baakukutanga ate ne bagendayo ne babigula mu bayindi. Akeegungo bwe kaggwa ebiseera by'okwefuga ne bituuka. Kakati gavumenti y'Obote wano nejja n'eya Nyerere Tanzania n'eya Kenya ne zijja n'enteekateeka ezizzaayo ba muyindi muzungu ewaabwe. Naye Abangereza kye baakola ne baleeta wano agaba visa ng'azigaba kasoobo nnyo nga kyeyali kijja kutwala emyaka nga 10 ba muyindi muzungu okuggwa wano baddeyo. Lwali nga 24 August 1972 yali President wa Uganda Idi Amin ng'ayogera mu kibinja kya Air Seaborne Regiment eky'eggye ery'omubbanga ne ku mazzi ettororo n'agandi bwe yabadde asuze Karamojja gye yali avudde ku olwo yaloose nga Katonda amugamba agobe ba muyindi muzungu alangirira olutalo lw'ebyenfuna. Abayindi baali balowooza nti byakusaaga. Amin yabawa ennaku 9 nga bamuse Uganda. Kuno agasseeko n'antegeeza nga bwe waakolebwawo enteekateeka y'okugaba ebintu ebyali eby'abayindi ne byeddizibwa bannayuganda. Abayindi balowooza nti byakusaaga. Amin yateeka ebirangiriro ku rediyo nga byogera nti kati ebulayo bweziti awo ne bamanya nti ebintu bitabuse. Baatandika okubatikka n'abagerekera ne kiro z'ebintu ebitono nnyo ze baali balina okutwala. Oluvannyuma gavumenti yateekawo olukiiko lw'abaminisita okutandika okugaba ebintu by'abamuyindi muzungu nga ne Masaka eno mwali. Abantu baatandika okubyekwata era bangi ne babifuna. Si mu Masaka municipality nga bwe yali mu budde bwe yokka wano wabula ne mu bibuga ebyamuno ebibuga nga Kyotera ebibuga nga Kawoko kaali katawuni k'abayindi completely. Kagologolo nako kaali katawuni k'abayindi completely. Ebyo byonna abaddugavu ne babigabana. Waliyo neeyonga mu Kidokolo esemba buli waliyo muyindi Norali nga agula ebirime ensogasoga twala tugende ng'abawaayo n'engoye yatunda engoye yakola buli kimu. Ako nako baakagabana. Kateregga Musaazi mu kafubo ke tubaddemu era mbuulidde ebimu ku ebyo ebyali eby'abayindi naddala ng'ebizimbe n'engeri gye byagabanyizibwamu oluvannyuma lw'okufuumuulwa. Oluvannyuma wajjawo eby'eddiini ng'emizikiti ekereziya n'ekkanisa. Amin yakola ekiragiro nti ebyo bigenda kutwalibwa eddiini. Ekyokulabirako omuzikiti nga ogw'Agakaani e Kampala mukadde gwe gwafuuka ekitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council. Na wano ku main mosque abasiraamu we baali ab'e Masaka baavaawo ne badda wali mu gw'Agakaani ne basajjalaatira omwo yadde oluvannyuma baakiraba nti eri bwali bweyazise ne bakomawo eno. Amasomero nga Kololo High School, Kampala Secondary School lyali Agakaani, Kampala High School lyali Agakaani, Masaka Secondary School lyali Agakaani, Mbarara Secondary School lyali Agakaani. Ago gonna Uganda Muslim Supreme Council yagatwala ne Ministry ya Education. Ebizimbe byagabibwanga ku bwereere kasitoli yabanga ng'asabye naye abaali abawagizi ba gavumenti eyaliwo be baasinga okufuna. Naye bwe weetegereza ennyo n'abantu abalala bonna bangi baafuna. Ekyokulabirako waaliwo omugenzi omulangira Henry Mere Kateregga owansambya FC yali omutuuze omukuukuutivu wano e Gayaza era yali headmaster wa Nkoni Boys y'omu ku baagabana ebintu by'abamuyindi muzungu
muzungu e Kampala, waliwo mugenzi Kezekiya Sseggwanga Musi yagabana mu Kiyembe e Kampala, yali mu sports bwakomawo wano n'asanga nga babigabanya ebweru, babigabanya babimalawo n'agenda ewannasu n'amugamba nze siifune, n'amugamba noonya oba waliwo akasigala. Kezekiya n'asanga nga waliwo akayindi akeesibira mu kizimbe mu Kiyembe, n'atemya ku Nasulu nti waliwo wano kayindi baakajjamu tutte. Kezekiya Sseggwanga Musi ekizimbe ne bakimuwa. Ono era agenze mu maaso ne yennyamira olw'ensonga nti abayindi bwe baasonyiyibwa ne bakkirizibwa okukomawo kuno nti kati ate basalawo okwenyigira mu mirimu gy'Abannayuganda emitonotono, so ng'ekigendererwa kyali kyabo bokka abasobola okusiga ensimbi mu Uganda nga bakola ebyo Bannayuganda bye batakola oba bye batasobola. Abayindi abasinga bano baasasulwa. Amin yeewola ssente mu lukiiko olugatta Mwanga Amasiraamu, Organization of Islamic Cooperation, n'abasasula ate era n'alusaba lumuwe abakugu bajje badde mu bifo abayindi bye baalimu mu Uganda nga mu bwa inginiya, nga mu bwa dokita, nga mu busomesa n'obusawo. Naye ate abamu ku bayindi Amin bye yali agobye naddala Pakistan ne Bangladesh, ate olukiiko lwa Mwanga Amasiraamu lwe bazza bennyini ne badda mu mirimu gye baali bagobeddwamu. N'abayindi abataayina mawanga gye baava, abataayina butuuze be baali bayita stateless, nabo baasasulwa nga bayita mu kitongole ky'ekibiina kya Mwanga Magatte ekivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubuddamu mu kago gwa OAU kati Africa Union. Abayindi abasigala nga tebasasuddwa be bayindi Abangereza, kubanga Bungereza yalemesa okubasasula. Abayindi abalala bataasasula be bayindi Bannayuganda nga bano ba mukwano nga Basudiru, kubanga bo baali Bannayuganda nga balina okuba n'obwannannyini wano nga tewali ngeri gye baali balina kubajjako bintu byabwe. Naye mu mwaka gwa 82 Paalamenti yayisa etteeka eriddiza ba muyindi muzungu ebyali ebyabwe, era kyova olaba nga abayindi bangi bakomyewo. Kyokka gye bujja eno nga abayindi bangi bakomyewo, babalaba mu kusiika capati ne kusiika kabalagala, naye ng'ekigendererwa kya gavumenti tekwali kuzza bayindi ba ngeri eyo, kwali kuzzaako bayindi ba musigansimbi. Bwe ngenze mu maaso okwogeramuko ne Makumbi Swaibu Sulambaya naye aliko byambuulidde ku nsonga eno ebyewuunyisa ate ebyennyamiza, so nga n'ebirala bw'obiwulira bisesa busesa. Muyindi oyo baboyi be bayitanga boyi, kigambo boyi si boyi naye boyi ye muddugavu yamukoleranga, ye muddu nga twafuuka abaddu mu nsi yaffe. Tonywera ku kikopo kya muyindi oba ozziza omusango era kikwata n'akyasa, ogende manja akyamira musango, ate ye bw'avaayo ayagala gogenda ofulashinga obujozi bwe. Embeera yali mbi nnyo nga bawambye ebitundu byonna mu ggwanga. Amanyi ku luguudo olugenda Bukomansimbi wane awantu bayiteekawoko tawuni eyo yali y'abayindi. Obuzibu twasanga ate ffe bwe twayingira mu bizinesi oba bakadde baffe kuba ffe twali baada bato, naye emaali yabalemerera olw'obutamanya okuba nti abayindi baali batuudde ku bwongo bw'abaddugavu obutamanya bizinesi tambula zitya. Golodi bwe yabanga yenkana engalo eno ng'omusajja omuddugavu amaze okuyingira edduuka y'omuyindi ng'ayinza ogigamba essumuuni oba sente 5, naddira ekidomola ekiri wali empute n'akikugamba 10 because of kinene nga sinamanya value ya kintu buzito bwenkana ki. Golodi yenkana engalo eno amukugambye sente 5, ate ekidomola ekyerere empute omutalina mazzi akigambye 10 kugangalaje ekinene kigwanidde sente nnyingi awo bwali butamanya. Wano ng'ova mu nnyendo ekizimbe ekisookera ddala ku nsonda, ekizimbe ekiri awo ng'ojja ku ky'omugenzi Shabaani gyagenda Kaloddo kyayitibwa nga kya Aruna yali muyindi eriko byansi Erigin. Ekizimbe ekisooka kukiri wali wansi mu madaala wali bucha mu Kayembe eyayitibwa nga Aruna omusajja oyo, era kati abakiinako buli omu alinako omwaliro gugwe. Abaagabana ba kitaabwe bo abaana bwe bali be baasigaza ebintu ebyo. Waliwo Patrosha Mugiho, ekizimbe kiri wali wammanga ng'okkirira mu nnyendo nekyo ky'abayindi. Masaka Secondary eyo Aga Khan yali muyindi. N'omuzikiti gwennyini omukulu wano ogwo wangulu wali kati tumanyi gwomanyi guno gwo wansi, naye waliwo omunene gwolengerako essaawa ogwo omuzikiti gwa Aga Khan nagwo era gwe gumu ku ssomero eryo. Era abayindi abaguddukanya gy'omugenzi Ali abadde akontrolinga yakafa jafudde gyo mu COVID. Waliwo meeya kati olwaleero watuula ogwali muzikiti, ekyo kizimbe ky'abayindi n'omuzikiti gwako kweguli. Emboozi eno nayo katugikomye wano. Nze Mildred Nakasaanya ku lwa Radio Buddu.